Oterefu oli ku John K Media mwebale nnyo okubanga mutulaba yonna gye musinza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ze John K Uganda. Kale tukomyewo ne Arafat olunaku lwaleero nga bulijjo. Arafat, abantu babadde baŋŋambanga eyo gye mpitira, abalala bakomentinga gye mpitira nga bambuuza nti kituufu Arafat baamubba tebaamubba, yali mu katemba ng'ayagala kukuba luseke oba Gonzo wanje amubaleetera ebintu binene abinnyonnyole kati sooka nnyonnyola abantu ebyali okusate first kituufu baakubba oba munayo gali magezi gakuba luseke abantu n'oluseke bada oluseke si lubi ate nze mbabuulire ebbanga lye tugenda okumala nga tukyali mu content ono olw'oluseke tugenda kukola ki tugenda kulukubira ddala kubanga content ono teri batusasula content ono tukolera abantu abo boolaba abo so kati naffe tulina okunoonya mekanizmu zonna ezireeta ki ezireeta sente ekitegeera n'ekyokugamba nti tebanziba biki okunziba banziba okunziba banziba vidiyo abantu bagiraba ennyumba nga bagyeko ki nga basaze nga bagisaze waliwo eyaŋŋamba nti wagenda n'ogamba nti basaze mbu ne bayisaamu omufaliso entebe zibalesa ne bebuuza ako akatuli ako ke basala kayitamu omufaliso ekyo kituli kyolaba ekyo omuntu yayita omwo alinga emmese omubbi muveeko yayisaamu omufaliso ate bayisa omufaliso oli yayingira n'asala ne bamenya kofulo y'omunda ne bagulawo ki olugi just bayingira ne bamenya olugi kuba kati kofulo nali ngisibira munda kofulo nali ngisibira munda kati kye baakola bayita waggulu ne bamenya kofulo then kati basobola okugulawo ki olugi nga bwe baagala. Komenti yali esinga okutambula ennyo abagamba digital champion osobola otya mu nnyumba baga nyumba ya mitwalo egyo nyumba teri misiringi kati Jodike kanzire mu comment in fact nze mbiraba yansanyusa nnyo just kyenjagala abantu bamanye nti ng'ogyeko nti amwe digital champion biki I have a private life okitegeera nange ng'omuntu nganze naye ng'omuntu nina challenge zempitamu ngaki ng'omuntu ugerite kyesaagala abantu babeere ne high expectations nti Arafat oyo nga bw'ali bw'atyo mugagga Arafat alina kubanga ali ojja kubeera disappointed bya bwereere okitegeera tosuubizamu nti Arafat oyo embeera gy'abeeramu endabika gy'alabikamu oba olugezigezi lw'alina alina kubeera mu bulamu buno nedda obulamu gwe bw'olimu nange bwenkola ki bwendimu kati gwe bw'olaba nga nze wendi wabi gwe sooka weebuzeemu gw'obeerawo mu bantu abakomentima olowooza babeerawo ugerite nawe oyinza okuba bali bubi ate ekyokubeera obubi gy'onikolaba ekyokubeera obubi nesigamba omuntu nti oba abeera bubi ekikulu omuntu kikyakola and are you happy oli happy kati nze wendi weewonze wenkola ki si wenjagala bula wensobola okitegeera nze wendi wensobola awo tambulira abantu Arafat embeera si gy'olina obeeramu just gy'oyagala nze kyenjagala oba akageri k'otunda ebintu k'otunda second hand gwe walemera awo kubanga nze Arafat ewonze embeerawo naye embeera oyinza obaaya ne sente naye n'olema okugula ekintu ekipya nga ne sente ozirina nga nengulamu ekikadde oba okitegeera so kati abantu abali eyo temubeera blindfolded nti Arafat oba abantu abo nga ba Arafat ne John K balina kubeera mu bulamu bwe buti nedda ono content tumukola bukozi naye nga tulina obulamu obuli behind the camera tulina obulamu obuli behind the camera naffe tulina ebitunyigiriza ate nti Arafat ye muntu ye kyayagala akola ki akyagala kyatagala takola ki takyagala so kati nze wange weewo okitegeera nali ndowooza mwana nti bajja kukwatibwako ennaku bakusaasire bagamu sorry naye abantu baali bakukomera nga bagamba kakalabe kaali kavuma nga Taitasi kakalabe anti kati olaba abantu abo be bakomentinga byabe bamanyi okitegeera kati ogenda kwesanga nga senkugambye nti olaba mu bantu abakomentinga abo abakomentinga abo kyenjagala bamanye nti Arafat gwe bathrowinga negativities ate nti ye is an established brand as what as Arafat kati abakomentinga abo mukaali kavuma Taitasi bo bawagira ani Taitasi okitegedde bo bawagira muntu ate nze nina abawagira nze ngani nga nze kati bo bawagira muntu okitegedde
kyekyenjawulo ekirimu neze kyengamba abawagizi bange n'abanzikiririzaamu banyize nalaba abantu abagamba bambi Arafat biki me I'm strong ate I don't want to fake life, you know. Nze kyendi kyekyo kyendi bwe nfekinga bwe ntyo nenfuna obuzibu nenfa okitegeera oba nenfuna ekizibu oba ogende mu nyumba ate ejja okunemerera okusasula ng'obudde kwekyo Jonike otuuke awantu nga oba ofunye ekizibu abantu bali kwetaaga okujja okukyalira okitegeera then batuuke like nga babadde basuubira mbu Arafat abadde alina kubeera bwati ne bwati alina kubanga asula mu nyumba eri bweti ne bweti yaki anko yaki saga ekisembayo nga tumaliza Jonike video saagala social media erimbe bantu saagala social media ebalimbe mulowooze nti omuntu oyo nga bali ku social media alina kubanga ali bwati ne bwati okitegeera kati bebakiririzaamu abo bebakirizaamu abo bayita ba celebrity bani kati ffe tumanyi obulamu bwabwe obutuufu okitegeera bo bali eri beetega osanga bali beetega mu hoteri balya muzi hoteri beetega biki nze ebyesikola okitegeera sola kwetega kati gwe omuwagizi ali eyo agamba mbu Arafat yali avuma Taitasi leka bamubbe biki omuyimbi gwowagira gomanyi obulamu bwayitamu ng'ogyeko obwa kamera n'obwa video n'obwa okwata okwetega obwetezi nti ndi wano mu court civil ndikola bwenti ne bwenti gomanyi obulamu bwayitamu kati ffe tumanyi ebintu ffe tumanyi ebintu naye kati Jonike kyenjaga jasa abantu bamanye ne bw'osanga omuyimbi ng'alikola ki oba asola atya oba atya kitegeere nti there is life behind camera there is life behind camera olina okubenga nga waliwo abantu kyetubawa nekyetuli okitegeera kati ffe bino bye tuba mu video era nze ne bw'ona nsanga njagamba nti jangu tugende wakambeera wano okitegeera ne wano saawa eno kyetubawa twebrandinga twetunda okitegeera era kati abawagizi twafuna so kati abali eyo wafunayo ko abakudduukirira kati bagamba luseke si kyekyo walukuba bagamba luseke Honorable Karim Masaba yanzirukirira Honorable Karim Masaba yadduka n'agamba Arafat bamubbye then Omugaga Hasani omumanyi omutegedde Omugaga Hasani yakwata akade kamu n'emitwalo aga n'agamba bro genda ogula omufaliso n'ekitanda kamu 5 kamu 5 genda ogula omufaliso n'ekitanda ono tano wa muwonge oyo Honorable Karim Masaba gwenjogerako then ngamba gundi Hasani tano wa that skipper yogera biki naawe that skipper ngamba Hasani bossman tojjukira Hasani bossman twetwajogerako ne Benja bagamba Hasani omugaga mu mbala ali omu mwana sinamusinkanako nze ngenda kutwalayo lumu Hasani yazirukire n'agamba muko ndiko akade kamu n'emitwalo aga yakwa kamu kitundu kamu kitundu aga genda wedabula ate Honorable genda ogule kitano omufaiso Honorable yampa emitwalo 8 nansindika ku dduuka n'agamba genda bakuwa omufaliso oba kitegeere namugamba ayi kitanda nfunye yampa emitwalo 8 aga genda bakuwa omufaliso kitegeere so kati mwana ebintu ng'ebyo just si luseke ne just bamanya nti omuntu ono waali agudde mu buzibu ate ajja kwetaaga kati okwekomyawo oba kitegeere era ajja kusaba Honorable Karim Masaba yatuma musajja we muwonge namugamba muwonge funa sente z'amangu emitwalo 9 otwalira Arafat era omugamba agende ku dduuka ali eri ajeyo omufaliso so kati abagamba mu luseke bane si luseke ne just embeera gye ndimu yeeyo era n'abali ku TikTok bami nkyetaaga obuyambi bwammwe abali ku TikTok neetaaga obuyambi bwammwe banziba munyambe munsondere miliyoni 5 ngene nfune ennyumba ennungi okitegeera banyambi banfunye miliyoni aba bali bagamba nti osula wabi tunonye ennyumba ennungi abali bagamba nti Arafat biki musajja wange kitegeeza abantu bamanyi ndi musajja w'amaanyi okitegeera bamanyi ndi musajja w'amaanyi so kati abakkiriza nti Arafat is a brand in Mbale tasaana kubeera waali bana ndi mukubasaba munsondeyo miliyoni ngene nfune ennyumba ennungi era nkakasa bampa sente ezo Jonike naye gwe tugenda kufuna ennyumba njaga tufune ennyumba nga full house ennyumba nga eri full house ng'erimu ebisenge nga 4 nga buli kimu ekiri ogenda kufuna apartment
asagala apartment njagala just nyumba ngeri wantu wali convenient bulungi nga tewali kerere nga tewali cha apartment zibamu akavuyo kanji just kufuna nyumba nga musinya quarters nyumba full house you know tugenda awantu nga walungi so kati ekimbesa awantu wanga omanyi kulwaki nze alinga landlord tokiringa kyange lozo kitegere tewali kerere tewali ki you know so kati abali ebana saba munfunye millions enefune nyumba enungi ebajjamu mwenga mwabaga nti Alpha atuswaza bafunye nyumba ebajjamu nga tegenda baswaza